okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abaagalwa mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ate n'enkya ya leero tugguse ne puroguramu yaffe ŋŋanze ensulo ey'enkya. Kizito Reagan nze nkubuuzaako. Ndowooza nti Mukama naawe akoze ebyekisa. Obanga osobola okundaba era okumpuliriza enkya ya leero tulina ensonga ey'amazima okwebaza Mukama. Mukama aweebwe ekitiibwa. Enkya ya leero mu puroguramu yaffe ensula ey'enkya era tugguse n'ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku luno olwaleero ku mpewo za 3ABN butereevu. Bulijjo essaawa bwe ziwera 11:30 ekyokuyiga kyaffe kiba kigguse puroguramu yaffe ŋŋanzi. Nonno okola kya nsonga ng'oli wootegeezaako abali eyo abatamanyi ku puroguramu eno. Abamu munnaye bagayaala okuyiga ku makya nga tebannagenda, olufuluma blanketi swi n'ayitamu n'omujjukiza essaawa nga zino n'awayo akaseera ne tubaako bye tuyiga. Mukama akuwa omukisa gwakikola, naffe abatannaba kukikola Mukama ajja tusobozesa. Njagala okujjukiza nti ku mitimbagano baziyite platforms za Vento Media waliyo obubaka obw'enjawulo, obubaka obunyuvu obwandikoze obulungi singa okyaddeyokko. Gamba nga YouTube channel Avento Productions, gamba nga abalina smartphone ku Avento Media app, oba n'okugenda direct ku website ya aventomedia.org ogenda kusangayo obubaka obw'enjawulo era obubaka bwenjagala okutegeeza bweteetaaga kusubwa bwe bubaka obw'okudda obujja. Weeks zategekebwa 7 ez'obubaka obw'okudda obujja, 7 weeks of revival. Zirimu ababuulizi ab'enjawulo n'ebyokuyiga ebirina kukola obulungi. Zikiriza nti bw'onaatuukayo tekijja kuleka wekka, ojja kutegeeza n'abalala. Enkya ya leero kati tunagenda mu kyakuyiga kyaffe katwebaze. Mukama otukoze bulungi n'olwaleero bw'obukeeseza nga tukyali balamu nga tugenda okuyiga. Tusaba Omwoyo Omutukuvu abatuyigiriza ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti obugagga obwonoonese. Obugagga obwonoonese, spoiled riches. Nsaba nga tetunagenda mu kyakuyiga kankuleke olunyiri luno oteeketeeke Bayibuli yo. Bwe tuva mu luyimba tusome wamu ffenna. Tugenda soma ekitabo kya Yakobo essula 5 olunyiri olusooka n'olwokubiri. Ne gattaako tuluyimba oluyimba 17. Kutuka Joni
ekitiibwa ekingi ekimasamasa ekibi gye kitajja kwonona abaana bo okuli abakuumi nange wampandiika mu kitabo omwo omuli amannya ontegeeze Mukama mulimu eryange. Ndowooza nti obubaka obuli mu luyimba olwo obuwuliriza bulungi era n'obwegendereza, era nkakasa nti bukoze bulungi okubanga olwaleero osobola oyimirira n'ogamba nti sitwalibwa bugagga oba siyagala bugagga oba I care not for riches, tiwabula ebyomu ggulu byoyagala. Ono okusalawo okulonda kw'oba okoze kwa muwendo nnyo okusinga ebintu ebirala byonna. Olunyiri lwaffe twalugye mu kitabo kya Yakobo essula ya 5 olunyiri olusooka n'olwokubiri, era nga wasomayo wati nti kale nno mmwe abagagga mukaabe mulire olw'ennaku ezijja ku mmwe. Olunyiri olwokubiri, obugagga bwammwe buvunze n'ebyambalo byammwe biririddwa ennyenje. Omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe gugamba nti obugagga obwonoonese. Olunyiri lusomye nga lugamba nti kale nno mmwe abagagga mukaabe mulire olw'ennaku ezijja ku mmwe, obugagga bwammwe buvunze, ebyambalo byammwe biririddwa ennyenje. Mawulire nno gawulika nga agatawooma. Okubeera omugagga si kibi, okubeera omugagga kirimu ne tusobola nokiwa enjogera yakyo ey'enjawulo oba tusobola kidefininga mu ngeri ez'enjawulo. Okubeera omugagga kitegeeza kuba na ssente nnyingi, waliwo gw'osanga talina kyonna naye nga ye akakasa mugagga, oba gaga ndi mugagga mutima munda. Kale obubaka buno buzze eri omugagga, oba wangeri ki oba wangeri ki. Omuwandiisi w'ekyokuyiga kyaffe atandika n'ebigambo ebigamba nti ebigambo Yakobo byayogera byefaananyiza ddala nga akatyabaga kagenda maaso mu kyasa kyaffe kino we tuwangaalira. Oba oliawo mu nnaku ze tulimu n'okusinga bwe kyali kirabise, ageraageranya okuva ddala mu kiseera eky'1929 nti embeera gye tuyitamu mu biseera bino ekwatagana n'ebyenfuna enyigiriza n'ensi zoyinza oziyita zinnaggwa dda nga bwe taginyigirizangako mu nnaku ez'emabega, olw'okuba nti embeera etuuseewo ereese okubawo ebbula ly'emirimu kubanga lyeyongera. State gye wandigambye nti state of wealth okubanga ekkakkanye, abantu abasinga batuuse ne ku level ey'okulangirira mu lubu lw'abankuseere, omuntu okulangira nti oli bankrupt, kintu nno kiba kinene, era gavumenti yekikola olangirira omuntu nti alangiriddwa mu lubu lw'abankuseere, aba atuuse ku ssa nti bye yalina byonna bimuweddeko. Kati olw'embeera bw'etyo eri mu ggwanga eba eri mu nsi yonna, ereese okusomooza okw'enjawulo era n'etabangula ebintu bingi, weewaawo nga n'emirembe mwogitwalidde olw'ensonga nti okwekalakaasa kweyongedde. Abaalabako ekyali Kenya ekyakolebwa okwekalakaasa, ensonga zonna zizingirwa mu kiti kyekyo kyekimu. Emabegako tewabangayo nnyo okwekalakaasa oba kuwakanya gavumenti mu ngeri ey'ekikungo bw'etyo n'okutuuka abantu okufiira obulamu bwabwe nga byonna byekuusa ku lwa byanfuna.
ne kati bye biseera bye tuyitamu, bye biseera ebitadde ensi yonna ku bunkenke ne bituuka n'okutwerabiza Katonda. Ti abamu ne gye tusula tutyayo, ti oba oliawo abasiibye nga era bagenda sula tebafunye kyakulya bayinza okunnyingirira kugamba abantu basula kutebuukye. Abantu babasenze, tebalina we bakolera, tebalina we basula, kale kwegamba buli muntu ali ku bunkenke olw'embeera bwetyo. So nga ate embeera eno yeesigama okuva ku muntu okwesiga amagezi ge, olw'okuba nti amagezi gali eyongera, weewaawo obunnabbi bukirambika. Mu magezi okweyongera bingi ebikoleddwa, tekinologiya yakoleddwa ow'enjawulo, era n'aleetera abantu okwenyumiriza mu ebyo bye bavumbudde. Naye eriyo ebigambo Yeremiya byayogera. Tambula nange tugende mu kitabo kya Yeremiya. Ngenda kusoma olunyiriri olwo essula ey'omwenda. Ngenda kusoma okuva olunyiriri olwa 23. Yeremiya essula y'omwenda olunyiriri olwa 23 agamba nti bw'ati bw'ayogera Mukama nti omugezigezi teyenyumirizanga olw'amagezi ge, so n'ow'amaanyi teyenyumirizanga olw'amaanyi ge, so n'omugagga teyenyumirizanga olw'obugagga bwe. Ebigambo ebyo oba obiwulidde? Kanyongereko olunyiriri olwa 24. Naye eyeenyumiriza yenyumirizenga olwa kino, ng'ategeera era ng'amanyi nze nga ndi Mukama akola ebyekisa n'ebyensonga n'eby'obutuukirivu mu nsi, kubanga ebyo byensanyukira, bw'ayogera Mukama. Ebigambo ebiri mu Yeremiya byayogera wano atulabula nti omugezi teyenyumiriza mu magezi ge, naawo n'omugagga teyenyumiriza mu bugagga bwe, wabula kyalina okwenyumirizaamu kutegeera Katonda ti ye nannyini buyinza, ye nannyini butuukirivu, era ebyo bye bimusanyusa. Omuntu ategedde Katonda wenyumirize mu ky'okutegeera Katonda, wabula buno obugagga olunyiriri lwe twasomye lwagambye nti abagagga bakaabe balire olw'ennaku ezijja gye bali, kubanga obugagga bwabwe buvunze n'engoye zaabwe ziriiriddwa ennyenje. Obugagga buno bwe tufuna wano ku nsi tebubeerera. Ndabye ebizze bibaawo mu ggwanga lyaffe lino mwe tuwangaalira, omuntu n'aba ng'alina byonna, olunaku ne lukya lumu, era byonna ne bimufaako omulundi gumu ewatali kulabulwa. Eriyo abasengeddwa we babeera ne wasigala kisaawe naye nga baddewo amaka, oba nga lwada azimbyewo ennyumba z'abapangisa nga future agibaze, ne bwe ndivaawo abaana ensimbi eziribaweera zirivaawo, naye nga kati otuukawo osanga walinga waliwo kisaawe, si nti oba yasasuddwa. Kale ebintu weebityo obugagga tebubeerera. Atukubiriza kye tuba twenyumirizaamu kwe kutegeera Mukama kikyali. Omuntu ategedde Mukama kikyali ate aba wanjawulo nnyo ku bantu abalala bamwetoolodde. Omuwandiisi w'ekyokuyiga kyaffe alina ebigambo byakkaatiriza ku bagezigezi abo abenyumiriza mu magezi gaabwe nti amagezi we geeyongera ne basobola okukola tekinologiya. Mu tekinologiya basobola okukolamu atomic bomb. Atomic bomb umanye ekyabaawo, bagisula ku kibuga Hiroshima, abantu baafa, naguno gwaka, ebyava mu kabenje ako bakyabirojja paka naguno gwaka. Abantu we bayiyiza emitendere gy'enjawulo, buli kimu ekiyiziddwa kiviiriddemu ate obulabe obw'enjawulo, kubanga we bagezezaako okutondawo ebyokulwanisa okuva mu tekinologiya bivuddemu abantu okuttiŋŋana. Era ebintu ebyo ebireese entalo, abantu gye bamaliriziddwa nga bafiiriddwa ebyabwe batandise okubondabonda. Abaalina amaka agaabwe kati basula mu
nsiisira z'abagwira. Kale ebintu ebityo atukubiriza tuleme okwenyumiriza mu bugagga bwaffe, wabula kye tuba twenyumirizaamu kwe kutegeera Katonda kikyali. Bw'otegeera Katonda kikyali n'oba muwulize n'ogonda n'okola kyakwetaaza okukola, oba mutuufu okwenyumiriza mu ekyo. Era okulabula ne kujja gy'oli nti womanyanga olowoozanga nti oyimiridde, okola otya? Baagaddemu abali eyo abayiga ekigambo kya Katonda. Kale ebiseera ebisinga ebintu bye tuyitamu naddala nga bijja mu lwatu, ng'okuba n'ensimbi oba obutaba nazo, oba binyigiriza omutima, bitunyigiriza mu mbeera zaffe ze tuwangaalira, kubanga n'obwavu si bwe buwooma. Okubanga essaawa yonna tolinamu yadde 10 weetaaga kuyambibwa, nabwo si bwe bulamu obuwooma. Naye ekyokuyiga kyaffe kitusongera ku muntu omugagga ng'ate ye ebikemo bimulindiridde, oba oliawo binene bizitowa n'okukira omwavu ebiyinza obba nga bimulindiridde. Naye kuno kulabula, omuntu yenna tenyumiriza mu bintu by'alina, ate ebintu by'olina kabibe nga obifunye makuba amatuufu. Obwo obugagga Mukama tabuyinaako buzibu naawe, kubanga era yaba bukuwadde. Naye obugagga obufuniddwa nga buyitibwa mu nguzi, mu kunyigiriza, teri bugagga bufunibwa mu kunyigiriza balala Mukama bw'abuusa eriiso. Era abakola n'obwesigwa weewaawo banyigirizibwa, naye Mukama abeera abiraba. Mu kitabo kya Zabbuli ayogera ebigambo mu Zabbuli ya 5 agamba nti ebyo wabikola n'ensirika n'olowooza nga nenkanankanira ddala naawe. Kugamba bingi bye tukola eyo mu kugezaako okufuna ensimbi oba mu kugezaako kuba obulungi, tubikola Katonda n'abiraba, naye agamba n'ensirika n'olowooza nga nenkanankanira ddala naawe. N'agamba nti nno ndikunenya ne mbiteeka mu maaso go. Njagala otambule nange tubeeko bye tuyiga mu kitabo kya Isaaya ku lw'okuggusa ekyokuyiga kyaffe kino. Isaaya ayina olukalala lw'abantu lwayogerako, abo abasobola okusikira obwakabaka obw'omu ggulu. Waliwo ebigambo bye njagala tutuukeyo tugabaneko ffenna. Isaaya essuula ya 33. Njagala nsome okuva ku lunyiriri olw'14. Agamba nti Isaaya 33 okuva ku 14 agamba nti abalina ebibi abali mu Sayuuni batidde, okukankana kugudde kwabo abatatya Katonda. Ebibuuzo bino eno benjagala gwe nange tuddemu. Agamba nti ani ku ffe yalituula awamu n'omuliro ogwokya? Kyo kibuuzo, ani muliro ogwokya? Ye Mukama. Bayibuli we tusoma egamba God is a consuming fire. Kati ani alituula awamu ne consuming fire? Ani kuffe alituula awamu n'omuliro ogwokya? Ani kuffe alituula awamu n'okwokya okutaliggwaawo? Ani kuffe asobola okutuula awamu n'oyo Katonda consuming fire? Ate nga ffenna twesunga okubeera naye emirembe n'emirembe, ate nga consuming fire. Waliwo kyebuuzizaako owooluganda, naye kyokuddamu weekiri ku lunyiriri lw'15 nti oyo atambula ng'obutuukirivu, oyo atambula n'obutuukirivu era ayogera eby'amazima, oyo anyooma amagoba agava mu kujooga. Njagadde ntuuke ku ssawano kubanga twogera ku mugagga n'obugagga obwonoonese.
agambye nti oyo anyooma amagoba agava mu kujooga. Waliwo amagoba ge tukola nga gavudde mu kujooga. Abamu bagenda ne baduumula emiwendo gy'ebintu olw'omuntu gwagenda okuguza, oba eriyo abakozesa abantu n'amuluma sente ze. Kugamba eriyo amagoba ge tufuna nga tugajje mu kujooga, naye ayogera nti oyo alisobola otulamu n'omuliro ogwokya n'omuliro ogutaliggwawo, y'oyo anyooma amagoba agava mu kujooga, akunkumula engalo ze obutakwata nguzi. Osobola okweyongera n'osoma ebirala ebiddako awo. Amagoba agavudde mu kulya enguzi, amagoba agavudde mu kujooga, abantu ab'ekikula bwe kityo tebasobola kutuula wamu ne Mukama, tebasobola kutuula wamu n'oyo Mukama consuming fire, kubanga ebyo abiwalana tebimusanyusa. Yatugambye ekimusanyusa era kye tuba twenyumirizaamu. Yeremiya bwe yatugambye mu ssula ey'omwenda, twasomye olunyiriri lwa 23 n'olwa 24, kye tuba twenyumirizaamu kwe kutegeera ye kikyali. Kale buli omu obubaka buno bwe butuuka mu matuugo kya nsonga okwefumiitirizaamu. Ate tekikola nsonga kwesalira musango n'osigala nga wennyikidde. Katonda gwe tukkiriza ye mweteefuteefu eri oyo yenna amenyesa omutima ne yeenenya n'aganya Omwoyo Mutukuvu n'akola mu ye. Tewali muntu mubi nnyo atakkirizibwa kujja mu maaso ga Katonda. Era kimu ku bye njagala otukakasa nti newankubadde nga twogedde ku bizibu ebiri mu ekonomi, weewaawo omugagga bimukosa bubwe n'omwavu bimukosa bubwe, ne ffenna embeera tuyitamu y'emu. Abantu basobola okwekalakaasa olw'emiwendo gavumenti gy'erinnyisizza. Bwe bayita mu kibuga ekizimbe ky'omugagga ne bakyasa endabulamu ne ziyiika, aba akoze loosi. Weewaawo n'abaavu asobola batunda obunyaanya bwe nawe busobola oddugenderamu, era naye gwe wandiyise omwavu naye crisis emutwaliddemu. Kale kugamba ffenna tuyita mu mbeera ey'okunyigiriza mu financial crisis. Naye enjawulo eriwo nti omukristaayo ayina ekimugumya okusinga ku muntu omulala. Ebiseera ebisinga omugagga ng'akola kyonna okulaba nga yeekuumirako obugagga bwe okuba nti tebumukendeerako wabula kwongerako bwongezi. Ate omuntu ategedde Kristo ategeera nti obugagga bw'alina bumutereseddwa okusobola okugasa, okusobola okuyamba bali mu bwetaavu, kubanga amanyidde ddala nti eriyo obugagga obulindiridde abo abategeera Kristo era bamulindiridde ate obutaliggwaawo. Omuntu yenna ategeera nti ekyo kyatasobola kukuuma era n'akiwaayo. Bw'otegeera kyotasobola kukuuma n'okiwaayo okusobola okufuna ekyo ekitali kuggyibwako, bw'otegeera ekyo gwe aba asinze. Waliyo bye tulowooza okwekuumirako so nga ate mu maanyi gaffe tetusobola bikuuma. Weewaawo tuyinza okwagala okugaggawala era ne tukola nnyo ne tutoba twekuumireko obugagga. Ekyamazima kiri nti tetusobola bwekuumirako, tusobola bukola nitusobola bukuuma. Ne bwe tutegeera nti ate bwe tubukozesa okugasa abalala tuba tuwoze Mukama, tubanga abawoze Mukama. Bw'alikomyawo obwakabaka bwe ate eriyo obugagga obutulindiridde obwo obutasobola tuggyibwako. Era olunaku olwaleero nzikiriza nti omukristaayo yadde ku levo yonna kw'oli, oba oli mugagga oba weetwala okuba nti gwe toli mugagga, okunyigirizibwa kuno ffenna tukuyitamu kyekimu. Waawo kutunyiga mu ngeri ez'enjawulo, naye njagala okozesa ebigambo ebiri mu kitabo ky'Abakolinso, Abakolinso ekyokubiri, njagala osoma essuula ey'okuna. Okunyigizibwa kuno tukuyitamu ffenna, naye waliwo enjawulo omukristaayo gy'ayina.
ku bantu abalala. Abakolinso ekyokubiri essula ya 4 tugenda kusoma olunyiriro olw'omunaana n'olw'omwenda. Bakolinso ekyokubiri olwokuna essula ey'okuna olunyiriro olw'omunaana n'olw'omwenda era nga wasoma weewati tutayizibbwa eruuyi n'eruuyi naye tetunyigirizibwa. Tutayiziddwa eruuyi n'oluuyi. Bayibuli gye nina ey'oluzungu egamba we are hard pressed on every side yet not crushed. Weewaawo tunyigiriziddwa era tunyigirizibwa eruuyi n'eruuyi naye Bayibuli egambye we are not crushed. Tetukola batya? Tutayiziddwa eruuyi n'eruuyi naye tetunyigirizibwa. Tweraliikirira so si kweraliikirira ddala. Olw'omwenda tuyigganyizibwa naye tetulekebwa. Tumeggebwa naye tetuzikirira. Ebigambo bino eno binzizaamu amaanyi bwe mbisoma. Tinewankubadde nga nange nina okunyigirizibwa nate simaliddwawo. Bayibuli gye nina wano eya KJV ebigambo bino egamba we are hard pressed on every side yet not crushed. We are perplexed but not in despair. Persecuted but not forsaken. Nti newankubadde nga tunyigirizibwa tuyigganyizibwa naye tetulekeddwa. Oyinza oba oyigganyizibwa endwadde, oyigganyizibwa kyonza oyita obwavu, oyigganyizibwa kyonna ekikuyigganya Bayibuli egambye tolekeddwawo. Titusobola obba forsaken, struck down but not destroyed. Titumeggebwa naye tetuzikirira. Weewaawo waliwo ebitumegga ne bituteeka wansi naye tusituka. Omwoyo Mutukuvu atuyamba ne tusituka. Ekigambo Kristo kye yatuwa kituzaamu essuubi nti naye tuba tumegeddwa tusituka. Nsaba Mukama Katonda ebigambo bino abinyweze ku mutima gwo. Ng'otambula bulijjo ofumitirize ng'engeri gy'okolamu bizinensi yo ofune amagoba nga ga nsonga. Oleme okufuna amagoba agava mu kujooga oba amagoba agava mu nguzi. Wabula ofune obugagga nga weewaawo ogubala nti mukisa oguvudde eri Katonda. Era njagala okusabira olunaku luno olwaleero, njagala okusabako wamu naawe Mukama anywereze obubaka buno ku mitima gyaffe. Mukama akuwa omukisa. Katwebaze. Taata ow'ekisa otukoze bulungi n'enkya ya leero bw'otuwadde omukisa ne tuyiga ekigambo kyo. Tusaba Mukama otusaasire bulijjo Mukama bye tukola nga tebikusanyusa. Otusonyiwe obutali butuukirivu bwaffe. N'olwaleero bwe tuyize era bwe tutyo Mukama otusobozese tubeere ng'ekigambo kyo bwe kigambye. Ekisinga kya byonna tuteeketeeke olw'obubaka bwo obugenda okujja bwe tusabye okuyita mu Mukama waffe Yesu Kristo. Amen.